Mu kiseera kino disitulikiti y'e Butaleja esaliddwako amataba ng'enguudo enkulu eziyingira n'okufuluma disitulikiti zonna zisaliddwako amazzi. Oluguudo oluva e Butaleja okudda e Mbale terukyasala olw'omugga Manafwanga okubuuga nga kw'otadde n'oluva e Butaleja okudda e Namutumba ng'omugga Nakusi nagwo gwabooze. Gavudde mu nsi z'ebweru zonna ne gatutomera. Gaviriddewa? Gaviridde Ugisu ne gajja ne gayingira ewaffe wano. Abatuuze mu kiseera kino bakyasobeddwa eky'okuzzaako nga beevuma gavumenti olw'obutabafaako. Kyetaagiza bridge nga nnene President tufueko. Eno Butaleja ye district ate yesinga okuwa obululu mweno Uganda yona yona. Kati oluguudo nga lw'okuva e Lwangoli ne lutuuka e Namutumba oluguudo lwonna lufu. Kati ffe tunakomyawo okukyusakyusa abakulembeze nga tebatukolera luguudo. Ebidduka byabwe okubiyingiza amazzi kumira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Twetetenkanya abantu bulina okumala abantu nga bataano okukwata pikipiki eno okugisomosa wano eno. Baba taxi abasaabaze babakomya ku migga gino. Kati engeri gye tuli okikolamu eri engeri emu nti kuvuga abantu kubajja Mbale kubaleeta wano. N'ebisale byennyini byongezeddwa kwabo abaagala okusalinkiriza mu makubo amalala. Ebisale byeyongeddemuko kati saawa zino okuva e Mbale paka Busoolwe Mutwalo. Ennyumba z'abatuuze zonna zijjudde amazzi nga bangi baziddukamu kati nga basula ku masomero agabali okumpi. Tuli ku ssomero kwe tuli abaana banzituseeko nange ndi ku ssomero nzija eno nenoonyeza abaana kyokulya. Emmere yaabwe naye yonoonese nga kw'otadde n'ebisolo ebitwaliddwa amazzi. By'omu nnyumba byonna bitobye. Omututiere gwonna gufudde ebikajjo ng'obiraba. Ebadde genda kutuyamba emyezi gino gyonna paka Januari okutunda tulyeko kusomesa abaana naye emmere egenzi. Kati bali mu kweraliikirira okulumbibwa endwadde nga n'abamu batandise dda okukwatibwa omusujja. Omusujja gujja kweyongera, typhoid tumusuubira, ekiddukano, kolera, endwadde zonna esigwa mu tulube. Obulwadde bujja mu maazi omwo ne bukosa abaana. Ebyoloni bibiri byagwa. Mu kiseera kino n'amasomero agamu amazzi gagasazeeko ng'abasomesa bakola bukubirire okulaba nga bawummuza abaana. Kati watambula okujja watambula okudda ejjukira n'okujja ku makya ayagaladdeyo ku kyemisana ate akomewo olw'eggulo etugamba ndera kati basomundi gumu nga leero bakola empapula 3 then n'olwenkya olusigadde bajja bamalirize tukole ki tusiibula abaana tubakwaza abazadde. Ono agamba ng'oggyeko abayizi obutalabikako n'abasomesa bennyini balemereddwa okutuuka ku masomero. Abasomesa baviira waweeru wa communities ezo tebali kusomesa tebasobola ku accessinga masomero. N'abo abatuna abazze ababasayirizeeyo ate beeyongeddeko distance tewayise kugunda eno gundi ku kabridge kebayitako. Tutegeezeddwa ng'enkuba etonnya mu disitulikiti eno ku mulundi guno bwesusse ku ya bulijjo. Tweraliikiridde era tulina weeraliikirivu bungi nti singa enkuba eno eneeyongera ku mbeera eno eriwo tuyinza okukosebwa nnyo. Ssentebe wa disitulikiti eno Michael Mugenyi agamba eky'okuzzaako nabo kennyini tebakimanyi kuba disitulikiti esigadde kyangaala olw'okusalibwako ku bitundu ebirala. Enkuba engeri gy'eriyo tonnyamu buli kanaku amazzi gatuyitiriddeko. As we speak tuyina oluguudo lumu lwokka olutufulumye e Butaleja. Ono mu kiseera kino asaba gavumenti ebadduukirire. Buno tetulina busobozi busobola kukola ku nguudo okusatisfyinga abalonzi baffe kuba kati enguudo mpitirivu nnyo zoonoonese. Actually waliwo n'oluguudo lwe tubadde tuli okukola under the 1 billion project maintenance naye nga bwenjogerera wano waliwo paati enene ennyo yabadde wakitawe. Amagombolola agasinze okukosebwa kuliko Himutu, Maizi Masa, Kakyongazi, Butaleja Town Council, Budumba, Nawanjofu n'amalala.